ambe nawe ofuuke wa mwoyo. Yokaana yabikulirwa kubanga yali mu mwoyo. Mukama Yesu yeebazibwe. Kati bino byebikulirwa bye mbanjogerako nga tugenda okumaliriza. Agamba bw'ati eri byonna batusomeddeyo n'endabayo atulaze entebe z'obwakabaka kati kantuuka wano nti n'ekiramu eky'olubereberye kyali kifaanana ng'empologoma n'ekiramu ekyokubiri ng'ennyana kale kangende ku lw'omunaana n'ebiramu ebirina buli kimu ebiwawaatiro 6 bijjudde amaaso enjuyi zonna ne munda so tebiriiko kuwummula emisana n'ekiro nga byogera nti omutukuvu 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 Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna eyabaawo era abaawo era ajja okubaawo era ebiramu bwe birimuwa ekitiibwa n'ettendo n'okwebaza atudde ku ntebe omulamu emirembe n'emirembe abakadde 24 bali bannama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe era balisinza oyo omulamu emirembe n'emirembe era balisuula engule zaabwe mu maaso g'entebe nga boogera nti osaanidde ggwe Mukama waffe Katonda waffe okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza kubanga gwe wabitonda byonna era waabaawo lwakusiima kati kanyinyonnyola ekyo Bayibuli etulaze 4 creatures ebitonde ebina era kankubuulire gwe leero tasinza tolowooza nti Katonda teri bamusinza bino ebiramu ebina bikola bitya bisinza obutegeeza bright morning star n'afuuka ekizikiza n'agobebwa mu ggulu Katonda yatonda ebitonde bimusinza gwe ne bwe wali tonnatonde n'atonda bakerubi those are worshiping angel buli lwolaba kerubi mu Bayibuli wategeeza malayika w'okusinza bw'amala okubatonda n'atonda ebiramu ebina biri awo enfaanana yabyo nange mbigiraba ngenzi birina amaaso n'emugongo kugamba oba kidde eno oba kidde eri Katonda wa kitiibwa asobola okukola ebitasoboka naye Bayibuli egambye nti byo bimuwa amatendo bimuwa ki ne bimuwa okwebaza kati njagala tukubaganya ebirowoozo nze gwe naawe kati mwekambabuuza mulowooza byebaza biti kubanga bibeera mu ggulu byo tebirina rent byo tebiweerera nno baana mukimanyi nti tebirwala bizibu ki bye tulina wano munsi tebirina amabanja tebizimba mayumba nti gakyanaganidde mu musingi naye era birina ebigambo by'okwebaza kubanga Bayibuli esitenda nti bibeera bimukola bye ndagala twawula ekigambo ku kigambo bimusinza yejjanoko naye bagambye nti bimwebaza kati oba ebiramu ebina kubanga okwebaza twebaza okusinzira ku ebyo Katonda by'atukoledde naye buli lunaku birina ekigambo eky'okwebaza kijja kikyo abalina ebizibu ebyenkanidde eno nga buli lunaku Katonda abako ekizibu kyatutaasa n'obukuumi bwatuteekako ne tubulwa ekigambo eky'okwebaza kyembadde njagala okubabuuza muteekuba ntegeerekese ffe tubeere olwaleero nina ekyokwebaza Mukama nsobozesezza nalumbiddwa amakoloni naye ndi mulamu nsobolera okubuulira enki nzize n'emmotoka ngivuze n'entuuka mirembe muggulu teri akisidenti ekyo nakyo kyakwebaza olwaleero bane ewange waliyo emmere y'okulya ekyo nakyo kyakola ki nze bwe mulaba namaze kuba omwaka kubanga mpita mu nguudo buli lunaku ndi muntu atambula nnyo Kampala naye mpita mu nguudo sometimes nziza mu kibuga manyira okulinnya boda ngegenda kunzijja Kampala paka waka Butera obudde bugambye nga jjama asuse nengamba sirina kyakola naye obukuumi bwa Katonda obumpisa mu mmotoka nga n'abamu ntuuka
wabaawo n'emika amaaso nga waliwo eyingidde mu tuleere, waliwo gwe bakuŋŋaaniddeko, waliwo akutusa okugula bandi obwongo nogate naye ng'era osigala ogenda. Nze nnina ebyokwebaza, nze nnyingira mu kisiko kuba ndi munnakyalo, ne nnyingira mu lumonde neetambulira mu malagala nti omulaba oluusi ne mpita ne musere nga situnudde na wansi ob'emisota, Mukama n'agaba emisota gyonna bwe nayita tewali gumbojja. Sirina nsonga yakwebaza. Kiki ekiremesa okufuna ebigambo by'okwebaza ng'ebiramu ebirina ebitalina bulabe, kubanga byo Katonda bimulaba n'amaaso paka kunza amulaba n'ag'omwoyo gokka.